Media. Kwasa katikiro muzukulu wamwe naye kyekimu mulaba kyamwambaziza okujjako ababaka mu lukiiko lwa Buganda kubanga bonna kensirizidde kano mikolo gyegigenda mu maaso ate olugambo baalunkubira Katonda tusaba kikulu nti kasita emikolo mikulu. Nze Ssemugomba Samuel Sengoba mutabani wa mugenzi Sairwere muzzukulu wa Kayiira Emukulu neyama okuweerera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era sigenda kufuna kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okujjako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro wa minisita wa gavumenti z'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda. Katonda nga mubeezi wange. Nze Haji Bashir Kawanguzi Ziraba Eriazari Utakome mutabani wa Kirya Erizefani muzzukulu wa Kayiira Gajule Nedira Mbogo. Neyama nti nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Haji Bashir Kawanguzi Eriazari Ziraba Utakome neyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Neyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka owa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okujjako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda. Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Mugerwa Patrick Salongo mutabani wa Ssentongo John muzzukulu wa Mpema eyeddira Enkima eyaba nti nja kuba mubulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Nze Mugerwa Patrick Salongo eyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna era nja kugondera ebiragiro byaye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Mu Buganda Kabaka wa bantu bonna, ekirungi yali wano wennyini weyogerera nti ye wa bonna mu Gatonnya wa 2014 naga ebyobufuzi byebamalaako mirembe era Katikkiro azze akiddiŋŋana nti Kabaka n'Obwakabaka si bwa kibiina kyonna naye bwaffenna naye tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Ekyo tukyongerako kati tetumala okubeera owabonna ne tugaa tulina Ssemasonga mmeka kati oli yeeraga bwerazi mu bikolwa waayimiridde ku ki? Olutabaalo olw'omulembe guno omutebi effumu lino lye mwalabye ng'akabonero n'engabo eno ey'obwetangize ng'akabonero olwaliro tetukozesa lutaba ffumu butereevu
nanga beeno kulwana naye obonewo obutuweyambisa okuumira abantu ba Kabaka ku mulamwa wakati mu beefunyiridde okusaanyaawo obwakabaka Lutabaalo lukulu abantu bano bateeka okusookera dda tujja bakuumirako nti njagala mbakuumireko ojja batusanga amawulire buli lunaku buli kaseera bamanyisa ebyamazima naye bwe baayo abagamba nti nno olimba naye ng'oli ku kituufu amazima tegakola ki gamala ne gavaayo gweolina okukuumira abantu ku mulamu ebbanga lyonna olwo Lutabaalo lwa mulembe guno omumyuka g'omulamu Saale Kangulumira mwami batte George William okutuuza kwa Bugerere tegeeza ngabaira atuuziddwa mu ntebe egamba mwalamulirira okutuuzibwako olwaleero akakasiddwa nti atuuziddwa atandika okulamula Obugerere. Naffe Abagerere tuli basanyufu nnyo olw'okubanga tufunye Mugerere ajja okutulamula Ssasala Vereno erya Bugerere. Emirimu gye alina okutandikira ku pulojekiti naye ekirala wano kikyatusumbwamu kya ttaka alina okulaba nga ettaka lya Buganda likomezebwawo tusobole okulaba nga twegazaanyizaamu ttaka eryo. Kyetulowooza nti yetalekeddeko okukola wano mu ssaza ly'e Bugerere kuza abantu emitima abaali gye beewanika n'okugatta abantu bonna kuba essaza ly'e Bugerere naddala Bugerere erimu amawanga 59 agali mu Uganda yonna tumugamba nti z'abantu wamu kubanga abantu bonna bali mu ssaza lino Bakabaka ebintu by'okutabulatabula bino newagunde biveewo tubeere omuntu omu azza abantu awamu asobole okutambuza Bwakabaka. Ssemugoma musajja mbaggu ebadde ebuula mu mirimu gya Ssaabasajja wano mu Bugerere mu ssaza lya Ssaabasajja. Kyenja okusaba nti Ssemugoma kyajja okutereeza kwe kuyingiza politics mu bya Bwakabaka. Abantu bangi bakulembera Obwakabaka naye nga balina ebyabwe political feelings ze babiteekamu. Ffenna tuli wansi wa Ssaabasajja kubanga ffenna tuli mu Buganda. Abantu abo abamu abalondebwa okutwala ebifo ebimu ate ne bayingizaamu ebyobufuzi ate ne basosola ffe Abaganda. Ekyo ekintu ekyo si kirungi. Erinnya Bulinsoni Sale nze sipiika wa disitulikiti y'e Kayunga. Ennyoko zimu ensonga ze tulina okukolagana wamu naye mulimu ensonga y'ettaka kubanga kyakusoomooza kinene nnyo mu Bugerere ate naddala n'ettaka lyennyini ery'embuga n'ettaka lya Ssaabasajja Kabaka obaddewo okulirwanira n'okuli n'abantu bannakigwanyiza okwagala okulitwala. So ogwo omulimu munene ogw'okulaba nti ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ettaka lye n'embuga n'ebirala likuumibwa bulungi. Amanya gange bampisa Rachel Mwagale nkolera ekitongole bakiyita Junior Achievement Uganda. Ekitongole kino kiyamba abaana abato kuva emyaka 9 paka emyaka 25 okumanya ebyenkola. Abaana bangi babayigiriza nti oba omwana omuyigiriza okutunga ayinza okumanya okutunga naye n'atamanya bw'akola bizinesi y'okutunga. Kati faawe tujjiramu tusomesa abaana ebyo naye twegatta n'abo kati okwegatta leero ne Mugerere kugezaako kukozesa already ekiriwo already nga kiri organized nti kati institution eno eri organized ewulirizibwa esobola mangu okukunga abaana ne tujja ne tukola omusomo guno gujja bayamba mu mbeera bweti. Omusomo guno guyamba abaana okuyiga ate n'okugezesa kuba bwe banaatuuka okugezesaamu kye bayize bajja competinga n'abavaaluwa aggulu mu national exhibition ate bwe bamala bagende beegatte n'aba Africa kuba ekitongole project eno bwe yatandika last year twali mu Cote d'Ivoire ne South Africa guno omwaka kwegattako ensi 5 endala Tanzania, Senegal, Sierra Leone 5 bweddu so ziri ensi 8 ezikoze program eno kati bwe bamala ate bagendera bakompitingeko n'abo kyo mu kyo kibayamba okwegezesa ne bye bayize.